Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ekyawandiikibwa ekiva mu Yokaana essula 14 olunyiriri olw'omukaaga nga lugamba nti Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Olunyiriri olwo lutegeeza nti Yesu ly'ekkubo lyokka eritutwala ewa Kitaffe, ate era ge mazima gonna. Bw'okkiriza Yesu Kristo oba otegedde amazima gonna, kubanga yava ewa Kitaffe nga ategedde byonna ebikwatagana ne Kitaffe. Ly'ekkubo lyokka era bwe bulamu. Bw'okkiriza Yesu Kristo bwe bulamu. Olwo lwe lunyiriri lwe tusaanidde okulowoozaako mu lunaku olwaleero. Nze alubatuusizzaako yenze Agnes Ssenteza ne Naluwagga nalyo lissaako. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Sebo n'ennyabo ennyera Mukama waffe yeebazibwe, ate kubanga atuwadde omukisa ogw'enjawulo ffe okubeera abalamu mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. Program ensulo ey'enkya mutufunira amaanyi okutandika olunaku n'emirimu nga tutambulamu ne Katonda waffe. Mukama yeebale kubanga era alukeesezza. Muganda wange gwe andaba, nkwaniriza era ne neebaza ne 3 ABN kubanga ekola omulimu gwa ttendo okuba ntufuna amawulire amalungi nga gano. Nkya ya leero kkiriza tuyige ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogamba nti okulinnyibwa akagere. Katusabe. Yesu waffe weebale kubanga okyatuwa emikisa. Bangi bannaffe batuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno, naye ffe omukisa gw'obulamu tukyagwina. Yogera naffe nga tukuyigako ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nkakasa nti gwe andaba enkyene ya leero muyinza okubeeramu omwana omuto ennyo nga bagamba nti okulinnyibwa akagere kitegeeza kibami nga takitegeera. Ye ng'alowooza nti okulinnyibwa akagere ye muntu okubanga atambula n'eba yamulinnye ku kigere. Okulinnyibwa akagere kisoko ye muntu alinganga alundibwa, omuntu agobererwa, omuntu gwe bagenda bagoberera akawonvu n'akagga. Enkyene eya leero tugenda kulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo mu bulamu bwe yalimu ku nsi wano eno nti waliwo embeera eyali emwetoolodde ng'embeera ya kumulinnya kagere.
Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu Luka essuula ey'11 olunyiri olwa 53 ne 54. Luka 11 53 na 54 kugamba nti awo bwe yavaayo abawandiisi n'abafalisaayo ne batanula okumuteganya ennyo n'okumukemereza ebigambo bingi nga bamutega okutega ekigambo ekinaava mu kamwa ke balyoke bamuwawaabire. Nti baaleetanga ebigambo ebisoomooza, baaleetanga ebigambo ebitega Yesu nga baagala abeeko ekigambo ky'ayogera ekikwatagana n'ebigambo ebyo, olwo nno bakakozesenga akakisa ak'okuba nga bamuvunaana. Bambi ne Yesu we yazaalibwa, we yakulira, abantu ababi ab'ekikula ng'ekyo baali we bali. Ebigambo bitono nnyo ebyawandiikibwa ku bulamu bwa Yesu ng'akyali muto, wadde nga yakulira mu maka agatya Katonda. Yakulira mu kibuga omwali abantu ababi. Yesu mu maka mwe yali baali batya Katonda, naye ng'ekibuga mwe muli so si balirwana bokka, naye ekibuga nti ova ku balirwana n'oyita amaka g'abalirwana n'ogenda mu bantu abali mu kibuga, bonna nga babi, ebirowoozo bibi, ebikola bibi, enneeyisa mbi, entegeera mbi. Kumpi ng'enneeyisa yaabwe eyaganira ddala okufaanana n'omulembe guno. Agenda maaso n'annyonnyola nti wadde nga yakulira mu maka agatya Katonda, yakulira mu kibuga omwali abantu ababi, nga yeebulunguluddwa ebikemo. Nti eriyo abantu ababi abakwetooloola, era nga mu kwetooloola kwabwe balina n'ebikemo bingi nnyo bye bakuleetera. Bwe baleeta, bwe twogera ku kigambo ekikemo, ekikemo kyekyo ekintu ekisikiriza, ng'owulira wandyagadde naawe okuba nga okyetabamu, naye nga toyinza olw'ensonga entuufu ate era ez'amazima eziba zikkugira okwetaba mu kintu ekyo. Nti ekibuga kya Yesu gye yakulira okumanya kyalina erinnya ebbi. Nasanayiri yatuuka n'okubuuza nti mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi? Yokaana 1:6. Nti Nazaaleesi kaali kabuga kabi akajjudde emize, akalina ebikolwa ebibi. Gwe lowooza ku ebyo byonna ebikolwa ebibi bwe wandibadde osanga mu kabuga konna mu Nazaaleesi kaalimu. Mwana wange, gwe leero ndaba, owooluganda leero ntunuulidde ng'olaba puroguramu yaffe eno ensulo ey'obulamu, nti mu nsi eno eweddemu essuubi eriyo abantu abettanira okuba nga beenyigamize egyo gyonna. Gwe leero gy'olaba nti mibi, naye nga ku bo gye gibawa emirembe. Nti abantu nga baweddemu essuubi balowooza nti ebyo bye bakola bye biyinza okubawa essanyu, naye nga bw'obiraba oga nti bannanga ate ekibi nga kyeyongedde. Naye tekiri kuffe ffekka, ne Yesu gye yali era gye yakulira byaliyo. Okusomooza kwa Yesu okusinga obunene kwatandika ayingidde obuweereza mu bujjuvu. Olw'obutayigirizibwa mu masomero g'abalabbi, obulongoofu bwa Yesu ne mu magezi byalabika ng'ekivumo eri abakulembeze b'eddiini. Obusungu bwabakwatanga ne batuuka n'okusala amagezi okumutta. Nti omuntu ayinza okukunyiigira, n'anyiiga nnyo, n'anakuwala nnyo, naye nga talina nsonga y'amazima, wazira nga ezo empisa embi ezoogerwako ezaali mu kibuga ng'obujja nga zimukutte. Yesu olwokuba teyatambula genda mu masomero
agandibaddewo ag'ekiseera ekyo, the contemporary schools ezandibaddewo mu kiseera ekyo. Kati ono baamulabanga leero gojja okugamba atalinaamu, naye ate nga bw'aba ayogera mwattu nayogera ebikola amakulu, naye nga bagamba nti ono muntu wannabaki. Kaneebayo abakwatibwa obujja nga bubaluma kubanga yalina amagezi ag'ekikula ng'ekyo. Agamba nti omulundi omulala ekibiina kyonna baayimuka ne bamusindikira ebweru w'ekibuga ne bamutwala ku bbanga ly'olusozi waggulu lwe baakubako ekibuga kyabwe bamusuule wansi, nti waakiri okumutta okusinga okumuleka okubeera omulamu. Jjukira nti omutwe gwaffe gw'ekyokuyiga gwagambye nti okulinnyibwa akagere, nti waabangawo abaagobereranga Yesu naye nga missoni yaabwe, ng'ekigendeerwa kyabwe, nga tageti yaabwe, ng'ekiruubirwa mu bulamu bwabwe kwe kulaba nti Yesu bayinza omumukwata ng'alina kyayogedde kikozesebwe ng'omukisa ogwo ogw'okuba nga gulibwako omusango. Agamba nti so n'abakulembeze b'abantu Yesu yabanyiiza ne bamulabula nti va wano weegendere, kubanga Kerode ayagala kukutta. Luka 13:31. Obulamu bwa Yesu ebbanga lyonna bwabanga mbulabe. Ku mulembe gwaffe guno eri abantu bangi abeekubira enduulu ku poliisi nti banjigga, bankubira amasimu, obulamu bwe buli mu katyabaga, nsabala bankuume. Saate eryo ne bannaffe bangi abaddujjudde okutya mu bulamu bwabwe, ng'omusanga aliko abakuumi abali mu maaso ge, abali mu mugongo gwe, abali mu mbiriizi ze, balina emmundu ennene, balina kamera, kubanga yeekengera abamwetoolodde. Yesu ebyo teyabiyina. Kati oluusi n'abamwetooloolanga ate be baali bagenda okubaako ng'ensibuko y'obulabe obwali bumwetoolodde. Abantu eri abatya okukuba amasimu nga bw'omuwa essimu zino leero ze tuyita mobile phones tagikkiriza, kubanga akimanyi nti eri ajja okukozesa amagezi aga satellite abe nga asobola okunoonyereza wa waali amutuuseeko obulabe. Waakiri akuba essimu ng'akuba zino landline kubanga alina okutya. Eri abazimbi amaka ne bagateekako ebikomera, ne bateekako zi gate, ne bateekako zi kamera, ng'okumulaba ogenda oyita mu gate, kubanga atya. Abantu abamulinnya akaki akagere. Yenno omulokozi waffe Kristo bamulinnya akagere nga bamunoonya, naye nga tebamunoonya olw'omuntu omulala yenna, naye nga bamunoonya ku ggwe omulungi andabya enkyene eya leero ne ku lwange. Kyokka newankubadde Yesu olumu yalabikanga ng'awonye okutuusibwako obulabe, era omulabe yasigalanga amutunuulidde. Abakulembeze buli kiseera nga bamuteega okutega ekigambo ekinaava mu kamwa ke balyoke bamuwawaabire. Kati eri abaleetanga emboozi, baleeta emboozi, Yesu abenga agattako, baddeyo bagambe nti omulabi oyo ayogedde bw'ati. Simanyi gwe munnange gy'okolera embeera efaanana etya. Naawe oyinza okuba nga oli ku mulimu, naye nga gy'okola eri abakutega ebigambo basobole okubikyusaamu, ogenda okubyogera nga ebandyagadde obyogera ewa Mukama wo. Abamu be basooka n'okuleeta emboozi. Gwe bw'okola ensobi n'oba ng'ogattako ekirala, olwo ne bagenda ne baswangulawo ebyayo bye boogedde, ne bagamba nti olabye bw'ati bw'agamba. Bambi eri abafiiriddwa emirimu, eri abagaliddwa mu makomera, saate eriyo n'abafiiriddwa obulamu bwabwe, naye nga kivudde ku abo abantu abagenda bakyusakyusa ebigambo oba babalinnya akagere okuba nga babanoonyaamu ebigambo. Mu mawanga mangi osangayo ababa banoonya okunyweza ebyokwerinda nga balina n'ekitongole kiramba omuli abantu abatendeke, ng'omulimu ogwabwe gwa kulinnya muntu
kagere. Olina abeera n'omuntu oluusi n'asalawo okumufumbirwa n'amala naye emyaka, naye nga mutima gwe temulimu mukwano gwa kufumbirwa muntu oyo, naye amulinnya kagere. Ate era ng'akimanyi tekinaava mu kumulinnya akagere si mirembe, naye okubanga atuusibwako obulabe. Nga kitalo. Awo nno tunaasobola okuteebereza obulamu bwe yayitamu mu kunyigirizibwa okw'ebirowoozo. Buli muntu lwawulira nga talina mirembe, ng'eri abamwetoolodde abagezaako okuba nga bamulingiriza, nga bamunoonyereza, tayinza kuba na mirembe mu mutima gwe. There will be lack of peace of the mind. Ng'alina ebirowoozo, alowooza ebintu bingi, aba mweraliikirivu. Kyekimweraliikiriza leero akimanyi nti essaawa yonna nfa. Kanaabeera nga omutwe tegukyasobola kukola kintu kirala kyonna kimutwala mu maaso okuggyako okweraliikirira okufa. Omubiri ne mu bwongo Yesu yalina okunyigirizibwa. Buli obwongo bwe bufuna okunyigirizibwa, ensinga eno enafuwa nga tekyayinza kwesimba. Omuntu omulaba akoonoka bukoonosi, amaaso gabulwa amaanyi agalaba, olina atandika okuzibirira, emikono gibulwa amaanyi agakwata ne gitandika okuyiikayiika, olina atandika okutuuyana, n'alemererwa okutambula, ne simayiro n'ebula. Era mu bulamu osanga nti gundi yafuna pressure, omutima ne gutandika okukuba, n'atandika okussa ebikkoowe. Mwattu ebirowoozo bireeta n'omuntu okwagala oba omuntu okulekayo okulya. Owuliraga nti siyina appetite, era mbuuza tolina appetite kiki, olowooza ki? Kati olowooza ki nga naasa gyagenda okuwa, ekyokuddamu gyagenda okuwa nti eriyo abanninnya akagere, ate ng'ekigendererwa kyabwe si kunninnya kagere bampe ekirabo, naye abanninnya akagere olw'okwagala okuntuusaako obulabe. Ebyo Yesu eyakufiira ku musaalaba nange eyanfiirira bye yayitamu. Wandikozeewo ki singa obeera n'abantu abakulinnya akagere nga bawuliriza buli kigambo ky'oyogera, bazuule ensonga yonna gye banaakuwawaabiramu? Wandikoze ki? Ekiteeso kyajja, buli mmotoka yonna eteekebwemu akuuma akagidondoola, wonna webeeyise, era abantu ne bakaayana nti lwaki batumalako emirembe okugenda nga batulingiririza. Kati simanyi embeera senga ejja ne bagamba nti buli muntu tugenda kuteekako akuuma kano ng'otambula nako buli lunaku, ate nga kajja kuwandiika nti oba wakagjeeko. Wandisanze nga abantu bangi balemera mu maka gaabwe nti saagala genda nga banningiza buli gye mpitira. Naye Yesu teyalina bbanga eryo, era eddembe teyaliyina. Ti musajja watte oluusi ne bwe yayagalanga okubanga byakoze abikolanga bya mukyama ng'okuwonya, ate bwe yawonyanga baavangayo ne boogera. Ate ne Yesu ku mulembe gwe teyakkiriza kusirika aleme kumanyika. Enfunda eziwera bwe yalabanga ng'ebyo ebikolebwa byali tebiweesa linnya lya kitaawe Katonda ali mu ggulu, nga teriweesa kitiibwa. Kanaabeera nga mu bulamu bwe obw'obuweereza Sitaani teyatuula, naye yagenda mu maaso ng'amunyigiriza, ng'amuyigga, ng'amunyigiriza, ng'amuyigga, abe ng'amulemesa okukola omulimu ogwo gwe yali azze okukola ogw'okulokola ggwe nange. Naye n'awangula buli kiseera nga yeewala okugwa mu kibi wadde ne mu kulowooza. Yesu ne yeewala okugwa mu kibi wadde ne mu kulowooza. Mirundi emeka gy'olowoozezza naye n'olowooza okukola obubi? Mirundi emeka? Nti omuntu ayinza okuba nga alina byakunnyonnyola ng'osirise era ng'oddamu ng'owuuna ng'akkiririza mu ebyo byakugamba, naye ng'enteekateeka yeegamba nti kamala okwogera ajja kumpulira akanfaamu.
olinayogera naawe nga n'okumwenyamwenya, olinakozesa program ng'oluusi akuyita nti jangu tusisingayo tubeeko byetwogera, naye nga gyakuyitira akimanyi agenda kukolako obulabe. Nga kibi nnyo. Yesu yagumira obusaale bw'omubi obwamukasukirwanga buli kiseera, so nga akikola mu kwagala kw'alina gy'oli. Nti omubi yasindika buli kasaale, n'asindika akasaale k'enjala. Simanyi bameka kufa bayinza okugumiikiriza enjala. N'asindika akasaale k'ebyobugagga. Ate okwagala ebyobugagga gwe nange bye bituzuukusiza enkya ya leero, tufulume tugende tukole. Tewandyagadde muntu atuuka kikeerezi, kuba twagala okubeera obulungi. Neerengera Yesu bamulaga ekibuga n'ebyo byonna ebirimu, n'agamba nti nedda. Yesu nga muyala, lengera baga nti oba oli mwana wa Katonda, fuula abayinja ganene emmere otandika okulya. Bameka kufa abandi badde n'obuyinza, oli n'abeera nga akugamba okubaako ky'okolawo, n'otojjayo obuyinza bwo n'oga nti ono ansaagisa busaagisa, kamulagireko bwereere. Naye Yesu teyayinza kukola ekyo, kubanga yali yeegomba era ng'akimanyi nti ekimuleese kwe kulokola ggwe nange. Nga kirungi nnyo okulaba nti Yesu waffe oyo yali mugumiikiriza, n'asobola okwewala obusaale obwo bwamukasukiranga, naye ate nga takozesa maanyi maala okuggyako ago okuva ewa kitaawe era ye Katonda waffe ow'omu ggulu. Ng'ayita mu kukyayibwa okumpi abantu bonna, yalina okwaŋŋanga abamuyigganya buli lunaku, kubanga mu kikolwa ekyo mwere asobolera okuyamba ggwe nange okufuna obulamu obutaggwaawo. Yesu teyeggalirayo tikantuule ewange sijja kufuluma. Yesu teyasaba bodyguards. Yesu teyagenda ku poliisi kuloopa, naye yagenda mu maaso ng'ayita mu bantu abo abaamulinnyanga akagere nga bamunoonyamu ekigambo ky'anaayogera. Ye n'agenda mu maaso ng'akola omulimu ogwo kitaawe gwe yali amutumye. Wabaawo emirundi gye tuva ku ebyo bye tuba tufulumye okugenda okukola, ne weesanga ng'amayengo n'okwegomba n'ebirungi by'ensi eno omuntu nga bimuwugudde. Ne weesanga ng'obusaale abantu bwe bakasuka omuntu bumuwugudde. Akasaale k'emmere ne kakuba, akasaale k'ensimbi ne kakuba, akasaale k'ebyobugagga ne kakuba, akasaale k'ebintu ne kakuba, n'ogwa aye n'ogwira ddala, n'ofa n'ofiira ddala. Yesu waffe omulungi ekyo Katonda affe yasobola okumuwa amaanyi, n'abamugumiikiriza nnyo ekyenkanidde awo n'abiwangula. Simanyi busaale ki bw'ogenda okusanga leero bw'onoofuluma ogenda okukola. Simanyi eneeba njogeza kinaaba ki. Tuwaliwo embeera ezibeera enzibu, olinga ojja mu nnusu 15,000 oyitewo okusinga okuteekako ekibonerezo eky'emitwalo 10, n'otandika okwebuuza nti mpeeyo 5 oba bampe ekibonerezo eky'emitwalo 10. Kusoomooza ng'olina gw'oyagala okulaba, nga bwe wandigumiikiriza wandibadde omulaba, naye ate ng'omuntu omulaba bw'omuteekamu akasente akwanguyiza. Kusoomooza obusaale ng'obwo onoosobola okuguma n'oyimira n'ogamba nti ti oyo Kristo gwe nzikiriza. Bw'abanga yali mugumiikiriza n'abeera nga mu bantu baneeno naye ng'anga obusaale nga buneeno, yakikola okusobola nze okubeera omulamu. Okuwakanyizibwa okwa buli kiseera Yesu kwe yasanganga tekwamujja ku mulimu gwe. Gwe nange nga tuli mu lugendo luneeno nga tutambula, omulabe Sitaani atulinnya akagere ng'aleeta ebikemo bingi ebisikiriza. Naye leka tusabe Katonda waffe atuwa amaanyi okusobola okulaba obusaale obwo, atuwa amagezi ag'okubwewala tusobole okunywera. Ye bw'abanga akomyewo
atusabe nga tusaanidde okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Njagala okukwagaliza olunaku olulungi naye nga tufuluma leka twewonge mu mikono gye. Katonda waffe omulungi weebale olw'ekiseera ekirungi ky'otuwadde, tuwa amaanyi n'amagezi okulaba obusaale, omwoyo waatubeere okubwewala, tubeere abawanguzi okuyita mu nsi eno ey'ekibi, ng'okumyawo tusabe nga tusaanidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olulungi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.